Omusaayi alabye we bava n'amugirako munda era mbwe mundu y'abasirikale yennyini gy'akozesezza ekiguli Richard maneja wa Chad Energy bafunye obuzibu ekiro ku ssaawa nga 10 abasirikale baffe abakuuma ekiro balumbiddwa abantu be tutannamanya ne babatta ne babba ne ssente ezabaddewo n'okukangakanga abaana ababadde bakola ekiro naye twakubidde poliisi n'etuuka n'etandika okunoonyereza so katusabe Katonda tuyambe abantu abo bakwatibwe bavunaanyizibwe ng'amateeka we galagibwa ate ne tukubira ne gavumenti omulanga eyongeremu obukuumi obw'amaanyi mu bifo nga bino kuba batulagira okubaawo n'abasirikale babiri betulinawo obulungi naye ekiraga nti nabo baba tebamala ne tusaba gavumenti naye obukuumi bwayo ku makubo nga zino zaayiwe ebwongereko tusobole okwewala embeera ng'eno obulamu bw'abantu okuba nga bugenderanga obwereere papa attendant okusavinga kasitoma kati omwana yabadde ku pampu atugamba nti yabadde mu ofiisi munda n'awulira piki ng'ekuba eŋŋombe n'atavaayo ng'alinda afanga gyamukime awe kasitoma amafuta ne watwala eddakiika nga 5 ng'awulira piki ekuba eŋŋombe naye basikali tebajja kumuyita kwaye ndowooza bawujjaddemu ng'abantu ba bulijjo omwana n'afuluma n'asavinga kasitoma amafuta mu kusavinga kasitoma amafuta bagenza okuwulira nga afande wali watutte afuluuta nnyo owa boda kwe kubuuza nti ye omukuumi wammwe ngwafuluuta nnyo ono ko omwana n'amuddamu nti alabika yeebaseemu kyataategedde nti babadde bamusaddaasedda bamutemye bamufumise asaaki kati we yayinzeeyo mu ofiisi munda noono kwe kumugirako ne kubaako omusajja eyamuggiddeko ng'alina eyo emmundu gye bagenza okuzuula nga ye yaabano bennyini abakuumi ekiraga nti ono yazze talina mmundu n'asaanyaawo bano n'akozesa eyabwe yennyini okulumba bali bakwakwate nati kubabbako obwo obudde baba munda bamala kubayitayo security ne balyoka bafuluma eyo naye nga banoonya baneene abakozi bo we basula ewatuufu nga tebalabawo kati ne balinda anaafuluma era waafulume ne bamuddiraako muntu y'omuwala ye information gyawa kyabaddewo ekiro abaddewo nabadde waka nenfuna essimu okuva ewa supervisor wange nga ŋŋamba nti balumbiddwa nange nenkubira bekikwatako okudduka okulaba embeera
baŋŋamba nti abantu abakuumawo babase nange kwe kuteekayo obuvunaanyizibwa nenzija ndaba ekigenda mu maaso abakuumaddembe ne bajja ne batandika ogwabwe okusinziira nga we tulabye maiti we zibadde zifaanana balaga nti babakubye ebintu ku mitwe gyabwe kuba omukuumi eyabadde atudde wali eri ku supamaketi ye teyavuddewo newe yabadde atula mu pozishoni ye tiwalaga nsitaano yonna ekiraga nti abantu bano bakugu nnyo ate ekintu kino bakyetegekedde ebbanga bamusanzaawo ku pozishoni ye era naye bwe bamuttidde ne babajjako emmundu gye babadde nayo ne bagisuula emmanga eri muleero tulaba omusaayi guno kyandiba nga bazenubwa n'ebiso oba n'amafumu okusinziira ku mwana yabadde ku mulimu ekiro atulaga nti yabadde muntu ng'alina mu bigere yazze tali amudi nga talina bikangakanga era emmundu ey'abano gye yakozesezza okukanga papampatenda nti okuwaayo ssente naye nga bano obulamu bwabadde bumaze dde okugenda abakuumi babakyusa buli ssaawa 12 akola okuva ku ssaawa emu paka ku 12 baba balala n'abakola okuva ku 12 era okuddayo kuemu baba balala so buli mu lunaku tufuna abakuumi ba mirundi 2 tesobola kuba n'amannya gaabo okujjako kampuni eba yabasindise yemanya be yasindiseeyo bagiyita langa security company ebadde yakakyusa okwekola mu bululayiti kuba tubadde ne bululayiti emabega ebakyusa erinnya kubeera abakozi basigadde be bamu ne management yemu gye tubadde nga tusasula yemu naye ng'erinnya baalikyusiza ensimbi tetunaba kumanya owanana bwa nsimbi bakoze eki bwe batutte kubanga tetunaba kuyingira tunatukiza kuyingirako kweri mu ofiisi gye banyaze naye nga bo banyaze batutte obuwanana bwa ssente abakuumi bamwe bano babadde bammundu oba babadde bammundu abakuuma wano bammundu era nemmundu emu gyabadde bakuumisa bagisanze nga bagisuka eri muleero kozi kati gwe wano okola ngaani? Edward ani? Kisubika Edward mbeera eri wano yakikangabwa kuba tufunye amawulire ag'abasajja baffe abakyadikyadike wano nga bazindiddwa batamanya ŋŋanda era bwe tuli wano tuli nga tuli mu kiyongobero kuba nti batuseeka abasajja naye yongera okukubira gavumenti omulanga tusobole okuba nga tuyambibwa bamutamanya ŋŋamba nga basusse ensangi zino okutta abantu baffe mbeera modula eno kitegeera butemu bungi bususse butemu batta abantu baffe bwamundu butamanya baawa bavaawa basa abasajja baffe abakuumi baffe bano abakyati naye tusaba gavumenti eyongeremu amaanyi tuwa mu security mu bukuumi okwerinda ebyokwerinda eyongeremuuko amaanyi kubanga obutemu bususse embeera tususseeko nnyo owulya wano wali basse wali baabalumbye eyo embeera bakama bange seeko batuzze mu biwundu kubanga emabegako twalina ab'ebijambiya netufuba okubeera n'abasekurite nebatuyambako embeera nekakka ate kakati bino ebizibu by'okutemula abantu nga kati essundiro lyaffe lino eddungi eribadde lituleetedde enkulaakulana mu kitundu twongera okuvumirira embeera ngeyo era tusaba abakuumaddembe tubakubira enduulu bulijjo batwongeremu ku maanyi tulabe ng'embeera evaawo kuba abantu bali ku bunkenke bakoze ebyabwe n'ebintu bigenda bityo nga buli n'obulamu bw'abantu obutazikawo tukyebaka etulibasanyufu leka twongere amaanyi tukwatagane n'abakuumaddembe batuyambeko okulaba ng'embeera tugitereeza linnya Benikito Kiwanuka Benikito Kiwanuka Benikito Kiwanuka ssentebe w'ekyalo kino Kazinga kisangibwa mu luka gw'ekyetume Gombola ina Kisubi
This one so. Erinnya maama omugenzi yani erinnya wakomye mulabako saame namugamba otekasenze ngenze mama ekikwata sente ziza abaana bajja ziyamu emmere kati agenda mpa kangende mpe owa piki amafuta n'agenda n'amuwa amafuta kati abadde amuwa owa piki n'amugamba naye kati walabye we bava n'amugirako munda era mbwe mundu y'abasirikale yennyini gyakozesezza okusinziira ku tteeka eriri ku sitationi yaffe twateekawo etteeka we ziwera ssaawa 5. Yandikisudde wali naye n'agitwala mpaka eri ku rayidi omanyi lwakisudde erinnya maama yeryange namatovu Aisha omugenzi yani erinnya sinabulya eyokubiri oyongerere kuteeke banaye wakomye mulabako saame nabadde naye essaawa 5 egy'emisana
namugamba oteekase nze ngenze maama nkikwata sente ziza abaana bajja ziyaamu emmere kati agenda ava